Nakategeka ebivulu 10 naye ekisembeyo kyansaze nnyo Kamalanze kankubulire. Sente wewola newola obazaalizizo nga gwazeekoledde. Sente bampola mpole nze kankubulireko kubanzi gobola baze nsobola okubeera n'ezo sente mami. Nange bazimpola buki? Buwozi. Naye kati sawa za leero neekweka nze kalina mu kibuga tosobola kunsangamu. Ati ba promoter bebawadde sente wayogeddeko nawo ne bakubulira ensonga lwaki tebakwadde sente. Polisi ate nga siriiko. N'amasimu ne bwe mbakubira tebakola ki? Tebakwata. Bakakubira babeka? Nakubirawo kwa Bitex. Nakubirako ku bajjo. Nga teri n'omu akola ki? Akwata simu. Ekiwulira? Kati kiki ozzaako oluvannyuma lw'okwanga bakumye sente? Nze njagala ku kimu batujjukire bannaaye. Ekiwulira? Tukwaniriza nnyo soyo ku mpewo zaffe. Tukusanze wano ku National Theatre. Wafuuka promota. Munange emirimu gyonna nze ngikola naye nze main omulimu gwange omutuufu. Nze ndi mukulembeze w'ekibiina ekigatta ba bouncers mu Uganda ekiyitibwa Bouncers Association mu Uganda. Nze wano ku National Theatre nina ensonga zange nti mu bapromota nali nateekayo kafayiro kange naye si ensonga enkulu endeese wano ya sente z'abakanyama nga kyemanyi nti esente zasindikibwa ku UNCC esente zaali za kuyamba sekita zonna naye abantu be bayamba omukulu be yayogerako nga batwali ggulu bakanyama bapromota eyo meeting yali ya lunaku lumu ne tuwaayo ensonga zaffe nga bannaffe bapromota be bawaayo ensonga zaabwe naye ne batusindika kubanga ffe twewandiisa mu kibiina mu National Cultural Forum nga tugwa wansi waayo era bwe basindika wano obuyambi mu bonnambiro nnyo twavuga emmotoka ne tudda eggulu naye ne tufuna amawulire nti tulina kudda wano. Kyogamba sente bazibawe ez'abakanyama nazo zaafulumye? Yes, ku UNCC kwe tulina okujja obuyambi bw'ababawunsa kuba ababawunsa tebakola munnange bali mayumba omulimu gwabwe gwaggwawo amabaala maggale amakiraabu maggale tebakyalina mu kivulu kyonna kwe bakola kuba n'abayimbi bennyini tebakola. So n'olw'ensonga eyo bannaffe bano abaali batukozesa abayimbi we bakaabidde ne bapromota kati ate olwo ffe baali bakozesa ffe embeera gye tulimu si nnungi ge mazima nga babouncers naye tuzze wano ku National Theatre naffe okubuuza mwami ojeje oba abakulu abakulira UNCC nti ffe sente ezaffe nga babouncers ziririddawa kubanga ffenna twali mu meeting emu eggulu omukulu n'atugattira wamu nti mwenna mugende industry yonna esente zonna zajja wano. So kakati ku zino sente ezasigala ng'oggyeko ez'abapromota ebiliyoni 5 obuwumbi 5 ne miliyoni 6 nti wasigalawo biliyoni 4 ne miliyoni 4 nga tukaaba. Ebbanga lya weeks 3 tuli wano lwaki tebatuwa sente ne twetandikirawo emirimu emirala oba gino emirimu gyafa. Oza ki ekyaviiriddeko okubba sente za promota? Oze nammwe ezammwe tezabbibwa? Nkakasa nti n'ezaffe ziyinza okuba zabbibwa naye ezaffe abazibbye mulabika muwalampya olusozi gambalagala kubanga ez'abapromota ekyaziviiriddeko okuzibba baateekayo abantu abasinga okuba ababbi mu Uganda abantu ababbye pulezidenti ate be baakulembeza bamubbye era bwe twali eggulu Genosale yagamba nti Babitex ne banne yaleetanga ekyokugeza n'agamba abo ne babawa abutale bw'owino oba ne babawa Uganda bagisolooze tebasobola kumatira kyekigambo Genosale ekyabandi bannammwe bano bannammwe bali wano bakaaba abantu beeyambula abantu baagala kweyokya lwaki temubeera bakisabasajjamu abatutte miliyoni 5 emiliyoni 8 emiliyoni 3 emiliyoni 2 esente ezimala association namba abantu 11 be bazibbye bapromota kibi nnyo basajja mmwe mwandibadde bakisa kuba muli basajja bagagga ne muzza sente bannammwe ne bava mu mbeera eno gye balimu abantu bagenda kunywa obutwa abantu bagenda kweyokya beeyambula luli naye kati ku mbeera gye ndabye ku National Theatre eyungula ezziga mu bapromota mubeere bakisa abasajja abatutte sente z'abaana bano abakulembeze naddala mmwe abaali kuve kati nalabye manager wa Irene Namubiru kyewuunyisa omusajja abadde anywekako n'enswera fesi ndowooza agenda kuddamu kugigogola esente bamuwadde miliyoni 10+ lwaki otwala sente za association namba omuntu omu muyambe abantu bano mubajje mu mbeera embi bapromota mubayambe
ne babawunsa banange nkubira omulanga aba UNCC bwe mubanga babawadde ssente z'ababawunsa nga ziri ku biliyoni ezo 4 ne miliyoni 4 muyambe babawunsa bave mu mbeera embi. Association z'ababawunsa nyingi si yaffe yokka naye ne yaffe egatta naye mutuyambe mutuyite ng'abakulembeze tusobole okugyayo ssente z'abannaffe zibayambi bagende beetandikirewo bu bizinesi obutonotono. Nze ndi munyiivu ge mazima. Twaza kukola oli ku ddito naffe tuli ku ddito. Oli omusajja omulala ali munda mubaddemu omusajja munda n'atugamba tufulume n'agamba Alex mufulume out of the gate agamba we have come to our Sirisa nnyo muganda wange nkwetaaga. Katukwanyiza nnyo ku Mpoza Vision Group. ewebala Essaawa zino tubasanze mulimu mpaka za top models. Twagala omulabi aliyo omunyonyo top models tegeeza ki? This is top model Uganda. Yeah. Chakanga tulimu mpaka zino kulabikanga to selectinga omwana achasinze. So that are representing the top model worldwide in the UK. So basically we are looking for someone with all the top model features. And they can be polished and trained. You know, it's fine. And with me I have my fellow judges. This is Flavia Nakafero and Madame Sylvia Namte. Okay. Tulaba nti gwo mu kuba model wana Uganda basinga okikoze otya? Ekyo kiba oba olina okulemerako because apparently I contested with Mrs. Uganda. She's now Mrs. Uganda. We contested some time back for Miss Uganda. Yeah. Yabikanga ate amala nasinga wadde saasiga that time era nasigala nnemerako nengamba no I can make it. So nenkiremerako nensigala nga nkiremeddeko until I made it. And we are telling the girls the same thing. She's a scout, Miss Nakafero. So the girls are even lucky that bali mu myaka gino nga ba scouts we bali betwaite tuberangako na ba scouts ngolina okwefako ne weerwanako nolabanga you can make it. But they are lucky that they have professionals. They have people who are looking out for them. Betwaite tulina okuyiriba. Okay. Twagala kumanya ba model babagano fumbirwa because tunalabayo model goba wasiza. Sylvia Namte is Mrs. She was Miss Uganda. She's happily married. We have Dora Mwima. Dora Mwima is happily married. We have Aisha Nabudi. She's happily married. All the girls are happily married. So being a model has nothing to do with obutafumbira okitegera okufumbira oba obutafumbira oba wesalindewo. Are you asking that question because I'm not yet married? Yeah. Yeah, and I don't want. And they told us you are dating some rich guy here. Who? Gashumba. Gashumba is my friend. Ogera byabwe. Yeah, mukwano gwange. Mwaga kufuna statement kamu. Mumbeko is my friend. Okay. So tukwaniza nnyo ku Mpoza Vision Group Abantu TV. Yeah, nango paniriza bannaye. Amanya gosebo. Yenze Kamulo Soja. Yeah. Nsonga ki tuleseza ano olunaku lwa leero? Nsonga tuleseza olunaku lwa leero. Omanyize ndi muyimbi. Ate ndi promoter. Naye ku National Theatre. Nateekayo empapula zange. Kiwulira. Naye nze nganze Kamulo mazima empapula zange sizikolanga sizirabanga. Kiwulira. Nategeka show yange na Lubugu kisaawe. Kiwulira. Sirina She wajiteka mu sente meka? Se najiteka mu milioni 10 10 15 ne ku receipt nze Kamulo nganze siriko kyesimanyi obanze siri muyimbi. Kiwulira. Kati abasajja batunonya n'otunoonya bannoonya nganze Kamulo. Bakunoonyeza ki? Bannoonya bamanja sente. Kali ndowooza mulaba mu nsanze ndi eno ndi mu ghetto neekwese neekukumye abasajja bandi bubi. Abantu bayinza olowooza eno stand wayimba luyimba ki? Nze Kamulo Soji yakuyimbira oluyimba lwe bayita omwenge. Ani yagusogola. Oba otugambye wali promoter wali wakategeka ebivulu bimeka kakyanga ofuka promoter. Naye nakategeka ebivulu
ebivulu 10 nga byonna obifunamu